nakati saawe no muganda wange Kisubi obutakulimba nspendize sente empya n'enkadde noonya kitange oyo yaziikibwa. Abasajja bo bokyaza wano abawerera ddala n'abalina nezirwanka mbawadde ku ssente bannyambe buli gwempanga essimu ajjako. Kibi nno kino sooka okaddemu abasajja abagundiivu ne lwanka ospendinze sente okunoonya taata waabwe bamuziika. Yes, nze nayogera naye buli gwowa. Yes, bo bagamba nti basobola okubanoonya basobola bampa ne story nti nina twayogedde nabo batugambye bwe bamuziika. Kakati sente zetwetaaga weereza akakadde koka ebintuuseeko nkugamba omuntu omuziikanga nomaye namuziika wano ganti yabula bubuzi atyo close togifuna. tokodde mu statement eyo okuva okoze otya kyenkoze onoonyeza nkyanoonya kitange oyaziikibwa muziike era webawanga nange nsaba omanye bakadoogo basaba bibasaba nange kadoogo kyekyoka kyensaba seri kirala. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Muganda wange nze Ddiba Kigundu Manuel nazaalibwa kitange omwami Sebina Paul Sewankambo gwe nalabako obulungi ng'ali mu ttale eyalwana naye we bagenda okulwana gye bagenda osiddangayo mulaba yazaawa yafa mu kulwana okwo. Naye nzize ngoberera puroguramu eno ey'abakadoogo nabavaayo endaba ne mbabuuzaako n'amasimu ne ngasaba ne bagampa kati twabuuliriza waliwo amanyi we bamuziika. Kakati tubafunye tiimu tugenda twagala tufindinge ddala kubanga nayogera ne Major akulira ebya veterans si ba veterans pase erinnya ndirabira kati si Major wabula general erinnya liva mu mutwe pressure ya kamera liva mu mutwe ne waliwo general na race nedda waliwo ono yali musomese Masulita initially nayogera naye rank njagala muyite general kubanga he is meant to be brigadier general Jacob Asimwe nenjogera naye nemweyanjulira bulungi ku simu kuno n'amanya gaddali nengamuwa. Very good kuba abantu balungi bano nenga nti tuyambe waliwo amanyi we bamuziika then tukole disinterment tumuziike with his honors. Era nesubi kati bano baboleta wano kubabuuza mbuuliriza twafunye abamanyi we bamuziika twetaaga facilitation nenjibawa oba njogere mannya abantu bayinza okuswala nno baleke toyogera mannya munnange olugira ng'essimu ajjako ng'afuuka bize. Yes, ng'afuuka bize bw'omugamba nti owaayi otuuseewa ng'afuuka bize nga njuliza ate bali be nalina okufuna ate n'ebiddako awo so omusi babiri yongerayo akasente naye ndowooza twongereyo facilitation. Kakati nsi kye nava ŋŋamba jjukira analysis gye nakola luli ne kugamba nti abantu abo nno nabo balina ekizibu obwesigwa mmye kubanga ona yakadoogo oba n'omuntu omulwanyi ogireeso naye abantu ankozambadde ku seti oli akuwadde ssente omusuubiza nti ogenda muyamba ku kizibu kyalina ekimususa teyeebase muganda wange ate ogenze bajja wano ku kamera wenyini wano si kumusa ebiri bakumpanya nabo kitalo nnyo kikwasa n'ennaku ng'omanyi okuwadde essuubi eritagambika lyobadde olota ebirooto n'ebisiibo naawe otegeeza ne ku bantu bannange bukyanemwa kubeera mu bulamu wano nga neeyagala
ebyange bigenda okutereera ngenda okuziika kitange nenviiramu awo ennaku neeyongera era namanyi okulaba ekintu ekyo nempozingamu neŋŋamba nti Katonda nga obudde bukya buziba ndifuna omuntu omutuufu ddala ali well placed nasamoninga system yonna of command ne banoonya ne bainvestigatinga kuba bangi abagwa mu ttale eyo tebavangayo nange ndifuna omukisa kubanga naye onkola bubi singa waakiriwa baŋŋambako naye jja baŋŋamba nga tuvuddewa nja kukikola ekyo era mukuno nze sibanja wabula nsaba busabi abakulu bonna abanaalaba kamera eno kitange Sebina Pose Wankambo yafiira mu lutale eyo era gye yagwa n'alekebwa eyo naye eno famire tebagibikira kimu kyakubiri tumanya tutya tuba tugenda nessenga bwe tuti ku lubiri nga omu ku baalwana n'ekitanga manyinza ndabye fesi ono mutabani wa Sebina ono nejjukireko baŋŋamba nga oli toyogeranga nti omanyi omuntu yenna basenga bange bantunulira bati bakyala toyogeranga nti omuntu omumanyi nange saabeesembereza ono mutabani wa Sebina kakati natuzza ku bbali natugamba bannange munsonyiwe temugamba nti nze mbagambye naye Sebina yatufaako basajja batwakinga twali ku high command kwali mu high command kwe twali simanyi bakuma ekyoto ky'abakulu awo yali ali ku kyoto nti yali ali ku kyoto budde bwali ku makya nnyo baatukeera kwe baamukubira tetumuziika naye ono yakyakitugamba ekintu ekyo ng'alina okutya kubanga ebiseera ebyo mubuyeekera nga bakawamba awo wazzeewo bano baggwanga lino ono yatugamba yali Muganda erinnya lye nga ye Bosa simanyi oba maje mwali kati naye nga ye Bosa bajjanga ne dadi wange wali ekirima jjukira dadi we bajjanga boogera oluzungu wali ba teachers no naye yali musomesa simanyi nti yali mutabani wa Ssekirabi nga mpulira mutabani wa Ssekirabi nga erinnya lye ye Bosa nga wegira dadi bagenda mutabani wa Ssekirabi tugende nga bwamugamba bwe batyo kati gwe twasanga awo ku gundi ku tanka enfu n'asaba senga wange wabbali nga nange mpulira n'abagamba Sebina yatufaako okuno kwe kwali okutubikira nze kwe mmanyi yababuulira gye yafa nti baali mu nsiko eyo teyatubuulira exactly teyatubuulira kitundu kubanga guno omwaka gwe nkugamba 1986 kinana mukaga way back nga te family ino okutukumakumanga abaana kutusa mu ssomero neno nano abeerawo naddawa oli addawa ekyabe ekintu ekyo kale naawo nze ku lwange nkubuulira kino sitoma kubanga gavumenti yampeerera ate nekitange wabagyali awo saagala agambe nti awo mule mirembe nga tannaziikibwa bulungi kubanga eno closure yaffe olaba abavuddeko nebino nebiddako awo kiva kuba these unanswered questions akyabe ekintu ekyo kubanga nze natuukirira abakulu baŋŋamba okay twagala tukikola ekintu ekyo naye wa naffe tetumanyi exactly wa waliwo abuuliriza abamanyi wawe yagwa tuyinza okugenda ekyo ekibuuzo nno kyekindi ku mutwe era ngaekibuuzo ekyo tekinaddibwamu ndowooza nange nga kadooga ataakwata muntu kyekintu kyensaba kinkolebwe kunyamba nsaba nno busabi nnaate amanyi yenna nze ndi wano Emmanuel Kigundu Ddiba mutabani w'omulwanyi ate omusomesa Sebina Pose Wankambo yabeeranga mu Lutakamu n'apambana n'agenda okununula eggwanga gye yagwa gye tutamanyi nga famire era bakulu bange bafudde baweddewo bafudde ennyimba ezayabwa tebamanyi gye yagwira nebatabani babala be yazaala baali tebamumanyi bataalabako ne basembawo mu famire ne bamusikira wera ndi good it's okay naye kati nzibu yakolerako nempuliranga n'obulevu bwe bufumita dadi ansuubiza bagenda okunula eggwanga tugende tweyagale tulye kufuta mu mmotoka ye waliwo akafaananyi kennina bakasanga mu nnyumba ye nga bagibambula kubanga ebirala enkuba yabikuba n'ebidistroying eyo gye yali osanga mu basomesa gye yasomesa ewalala eyo ayinza okuba alina ekifaananyi era webalewo mu Uganda ne beyond alina ekifaananyi kya Sebina Pose Wankambo yali omusomesa nga akirina ddala ffe si yerabika bulungi nsaba akituwe
saba kituwe kisu yakola ku UBC wano munonyo kimuwe oba simu ojja kugibawa n'olwekyo kwe kusaba kwange kubanga okunoonya okwo tekukomanga yes nze family yansomesa wali just disappointed kakati labayo nebe wateeka mba kukolera omulimu disappointment yokka gwe bali bakufezeeko kikwasa n'ensonyi okwogerako mu bantu okufera kuswaza balemererwa bulemererwa feedback kale bagireete ntitulemeddwa bwetu naye simu kugijjako teri waliwo abamu abantu balamunaga nti bakoze bwe bati bambi sole kakati tujja kugenda maaso n'okubuliriza kikumaawo naye bwekito bwe kiri puroguramu eno njagala nnyo kubanga embanjirabye empaamu kwegamba okwejjukanya okunyiga ebiwundu nange byennina nze gwolaba wano naluzinga trust mu bakulembeze olwakiri ekintu kitaffe n'abalala bwe batuleka mu ttale nga batuwaddeyo nga saddaaka bwentyo bwe nakitwala okukula ekintu ekyo omuntu eyakinzijamu ye honorable minister Muyingo era mukadde wange sirikoma kumwebaza kubanga olaba abalemerwa ensi nga tebafunye therapy bonna nandibadde omukubo naye yanteeka wansi nampangulula nanzizaawo buto olaba bagira abayomba abo nange nno bwe nali naye nampaamu quality ey'obukatuliki nti mwotuuka wonna recognizing nti waliwo authority ate giwa ekitiibwa accordingly era n'ekimu nakigattako nti osomye kati ojja kufuna emirimu biva ebirungi naye wotuuka mu kifo kyonna establishment abantu bano babiri bw'osookanga okukolako omukwano abasiimuula n'abeeraawo so n'abaweereza kyayi abo bw'osookanga okufunako omukwano ojja kuwangalira mu nsi eno oba professional others otinte era nkikola sinaba kwejjusa kubanga kibala ebibala yes seriously loole eri eyanzija nennyabo n'abalwadde okujja okundeeta mu kibuga mutale saddayo ate wakoogedde yeyo nva mutale pozi waliwo kye bakola nga tutuuse makerera awo bakulu bateesa jjajja waffe azaala ddadi yali asula wali nga emagije bayitawo kasozi awo nga wangaalira ne basalawo nti ngende embeera ewa jjajja ogwo omwaka 1984 nati ngenda okutuuka eyo nga buyeekera ate bwe buliyo nali sikimanyi nti nali simanyi bakita trauma ebeera mu bantu kugamba ngomanye essaawa yonna yakufa obunkenka ab'ensiko bwe basula batambula omwo gavumenti kati Namulonge wali yonna eyo ne Busukuma ku gundi awo kugombolola nga waliwo zi road block eyo batta abantu eno n'eno amagye ga gavumenti eyo okyaba kati ate nga ne basi tezikyatuuka eri zikoma Gayaza kati nga ndi ewa jjajja eyo tutambula basi tuteeka Gayaza okutambula tuyita mu Yugachiki magije ebikajjo bebiriyo tuyitira manju eyo okuyita Nabutiti tuyita wali mu Nakito okutuuka ng'ekkuba erigenda eri ekasozi iwa jjajja awo bayitawo mu Lukonga awo nga tugenda awo naye nga obuyeekera gye buli naye hoteli bwo tebwali bwa NRA bwali bwa eri endala eyakayiira kati UFM kati nga waliwo jjajja wange Kibalama awo jjajja wange muganda wa jjajja Fonewe Makerere balinawo ku nte musajja abeekoleramu ente ze baazirya ne bazimalawo ebiraala ebyali ebugerera eri byonna ne babimalawo njukira nga ngenzeyo omulabi omulundi ogusooka nga naye omusajja agamba bw'ati Kibalama ennuma eremedde mu bitosi kubanga omusajja yali omugundiivu ow'amaanyi yasomesa baddadi baffe bonna n'abakuza kuba jjajja waffe naye yafa bino byewa Buganda wano bamutta nga bakitaffe bato naye ente ze naye baazirya ne bazimalawo ntalo zino era ng'ekyakikola awulira frustration kati ze yasigala nga agenda atandisa okuzzaawo ate abayikira bajja kiro ne bagisala n'eddiba kweriri
waliwo abasala ennaku zino ebyenda ne bagana mulye ku ezo namwe mulye ku ebyo naye nga by mistake balekawo ekifi kuba bakikola nga part of what tebagisaze ekiro bagitutte era nga n'obuyeekera bujja ne batta nti osi waffe ne kukyalo ne bamutta. Ofuna otya ate ekirowoozo n'ogamba nti wai Uganda kanjejjemu kuba luli nawulira wagamba kwali kusalawo okwo ogamba nti gwe kaweebeererewa Bulaaya. So ekirowoozo kivaawa era Bulaaya owangaalira ku ki era nagambye nti onaatubuulira nti kubanga bangi bavudde wano abamu balese emirimu gyabwe ne bagenda e Bulaaya. Abamu bagendera ddala paka eyo gye muli, abamu bakoma wano mu Buwarabu, abamu bagenda mu bitundu bingi abantu gye bagenda. Eyo kati wetwogerera waliwo ali e Iraq eyo ali eyo kozi kyenyinza okugamba ku beginning wano tinze bukyanzaalibwa nasaba ku visa eva mu Uganda okugende omulundi gumu eya America, United States of America gye nasaba ne bagimpa okuddamu okusaba visa nga nsaba ye Uganda okudda e Buganda wano nsaba visa. Kiri bwe kiti nti oluvannyuma lw'okulaba Uganda nga gyevudde eri ebizibu bya wano n'entobeka yaayo bino ate n'okusoma kuno kulina enlightenment gye gukuwa n'ogamba njagala ntuuke ku sabweriti mu bulamu obwange ng'omuntu. Tulina family naye ate nze siri family, waliwo abalala they have their own destinies ne fate naye okutunulamu ennyo nze nga nsoma nafuna obuzibu nti okuva mu ttale nali seebaka ng'era buli kibaawo nkiraba teri kintu kyenudde nkiraba omulundi ogwo obwongo tebukita kugamba mukula byendabye bingi ate n'okufumiitiriza nti Uganda eno ddala ogibeeramu oba omwana azaaliddwa enkya byenalaba talibiraba. Confidence eyo yannema okuntuulamu nti ddala omwana azaalibwa wano kaaba enkya n'atannazaalibwa nti entalo tezijja kuddamu wano kuyinda kubanga nze gwolaba wano waliwo ekyantuukako nasoma nendaba world systems zino waliwo communism, capitalism n'ebiddako awo ne history w'ensi nga bwe zeetambula ensi zifuuka ziti ensi zikirimaanyi era jjukira Soviet Union yakolapsinga naye nga superpower eriwo wano ye United States of America n'ensoma ku polisi zaabwe n'ebiddako awo this is good, you can thrive here n'obeera kiki oyagala okubeera nfuna omukisa ogenda mu America, that's where I'll go nkole byenkoze n'ebirala ate nga ne ku TV ndaba waliwo program gye bayitanga Ball Panorama nga waliwo bwe balaga nga mu neighborhood abantu bali kukuba kusibula loole egenda bweti akayimba kagenda nga ndi ku black and white ka TV ka mukulu wange Gogo Wafande nkulamusizza Uncle Rich Man abalawe bamuyita oyo akoze yayingira okunoola eggwanga naye obuyeekero obwo era yabwona buwonyi bakulu bange awo bawona okuttibwa nno mwejogeddeko n'abalala gye bali munnange nga ŋŋamba nze okusinza ku bwendabye kubanga waliwo ekitabo final kye nasoma nga ndi Uganda Matters omanyi okusoma kuno saasoma agakaani awo nenvaawo nengenda St. Louis College Kyegobe Fort eyo then nenvaawo nenzira Uganda Matters Namugongo nenvaawo nenzira Makerere University kwe kumala nali simala mukadde we nampa kusene nenziba essomero awo nga ndi headmaster w'essomero okay mu kyekyo obukulembeze obwa training nga nina okubeera nga ndi ahead of the curve nti abantu bonna we tubeeramu naye waliwo Katonda baawa nti olina mukulembeze okulembera embeera te omukulembeze alina okuba nga ali healthy alidde bulungi asula bulungi n'ebirala these basic needs tezimunyiga ate kumubeera amanga the lady omukulemberwa n'olwekyo Uganda eno kusinziira ku ngeri gye njiraba ntya Lumumba ndi Makerere University awo nga nkwata ssente omanyi obeera ku Makerere University twagulanga emmere gye bayita 10-10 obutalya kawunga kakugundi era ekifo wekiri 10-10
kati ng'obeera ne ssente ezaawamu oyagala zimenyekemu kuba oligenda kutolina balance birwawo nalinnya taxi okuva ku Saapolo ngenda kulwa weekend kulaba kuba relatives emenge eyo naye nga nina kugirinnya bwentontoke mpaka ate nfune enzizi ebbakuli nga bwe byatambulanga kati nina akapapula ndoza kali ka mutwalo kati ne banziriza balance oyo nga kuliko n'ak'N50 munange ngenda mbalabyeko bodaboda linenya boda okutuuka wali bakuli kati mbanvaawo akawungezi ngenda kukuba kulide nakulabye Hoima Road njogenzire Makerere awo kati nga banomba wakasente ak'N50 akasente ako wenkabawa kakati omuno omusajja nga nsaba balance please ninyidde eri nga bakuli kati tuba tutuuka nakulabye bwe tuti nagamba pilot yimirirawo bano abasajja bebana batambuza ebicupuli naye nyambadde suit nnungi ya light green wenti kabana atambuza ebicupuli kati sente zino zampadde za kicupuli ak'N50 bwana linja galamba balance zimenyekemu atambuza ebicupuli munaye nga banteeka wabweru banjaza ensawo zonna sente ze nalinera zonna bazitutte zonna bazitutte nengamba kati ze mbadde nina okusasula okuntuusa wano zibadde mme kuba zaali 8 naye ate bantwalako sente nnyingi zonna ze nalinina ne bagaa kati akapapula ke mugamba ak'ekipuli mukanzirize ne bagaana kakati ate mu kugaana okwo abajja bavuga emmotoka nga sikyabalabo ne badisappearinga mu crowd naye mu crowd omwavamu omusajja bwati kuba nali nina my planner nyambadde suuti nga bubeera mu Makerere University n'agamba nti gwe singa mbadde n'ekiso nandi kikubidde wano ate nzikiza waliwo ayinza okuba nga ngambako buno obuzibu nobuntuukidde nengamba tugende ku poliisi bamugamba ntambuza bico tugende ku poliisi baagaana kati nenkwata ddala nempandiika namba z'emmotoka kati Katonda nga omusajja wandise emmotoka y'omusajja nfudde mbagambe tugende ku poliisi mugaanye kale oyagagenda ku poliisi kale tugende abayingirawo beesonda nga ntukula wakati yo natudde eno kati nga bavuga emmotoka bagisiba nga bagenda ku poliisi abali mu maaso awo bagendeyo nga baloopa musango ssebo nti ono atabadde atambuza bicupuli kawungeeza awo nno jjukira ebiseera ebyo nga nsoma natera okumala ku university olweri nali headmaster director w'essomero erimu linazimba n'okuzimba okusiba omusimu kadde wayampa opportunity eyo kuba nasoma education munnange ngenda ku poliisi awo kakati nga manyi byakunyumyamu mbagamba ekimbaddeko nga ndiawo ninga suspect sigendanga ku poliisi before ninga suspect pampangazizaawo bali olwagira nga bagenda kati wajjawo omuntu amanya atukubira ebifaananyi ku bizimbe by'amasomero aŋŋamba nti wayi abeekamba gambe nti ofunye ekizibu nedda ngano ngenda kuvaawo saawa nga ziwanga zibana okutuuka mu nnyaawo yagenze dda kakati now you're going to put off your shoes, your belt and everything, you go back in the cell. Ngate sere eyo mala kufuluma mu kizimbe bwoti n'olinnya mu bisooto n'ebitaba n'oyingira mu gundi wali muganda wange ngamba kuno kusaaga kubalata mu bantu bali serious police bwekola ennakulabya anti you counterfeit it currency transmitting counterfeit currency utambuza ebicupuli nakali ndowooza kangende naye nga nfusera confused essaawa eyo ng'ekkooti naye nalina bandekera ekkooti n'essaati naye omusipi n'engatto nga mbijjeemu ne socks nanzijamu kati okuto bagenda okugulawo ekijja ekivundu nekinkuba mu feesi bwekiti ekya kidoli kiri kati nga abasajja mu buzikiza omuwalimu gwe balaajanya gwe nagambye nja kukuba knockout gwe mpa sente kakati muzikiza omwo nalina sente bambi ezaali zisigaddemu mu sokisi muno mwezaali zisigaddemu kakati ani ayingidde awo newandi jangu muzikiza omwanzise bwati naye bwe yansika bwati namukwasa sente zaali muno ze namukwasa mu kikonde bwati kakati nansika nambeera wano kumpi wano ate tovaawo sebo nga yenanyini konkomera omulimu tulina kyolaba kizikiza kivundu naye nyina oli intelligent ekivundu kimala nekiggwawo kakati okutuuka okwebaka nampa nayandiga kati webake wano
kati nenzijjamu ekkooti nga nebakabugazi bwendi twepangapanga tuti ogenda okeera enkyawo nti babala basibe ninga kakati munange mpangalira omwo era nalaba obudde bugenda okuwungeera buti buziba nentumya waliwo jajja wange awo kumpi nenakulabye nti owange ajja ate olubadde abayitaayitawo okudirisa bwe bati eri mu ofiisi teri avaayo kujja kutufaako munange ngenda okulaba ssebo olubadde abeekamba gambe nti wafunye ekizibu nsuubira bano bajja terindako ensagala kusasamaza bantu era ekintu ekyo ngenda okulaba obudde buzibye olwamande lugenze Tuesday awo nakayira ninga kiki ekibadde wano kumaja bazze kubala bubazibasibe awo nengamba no system yange kanjala ati inge kubanga bino birabika byakagenda naye ekizibu kye nafuna Uganda wano ngandaba waliwo abaana be bakwata akawungeeza awo spatro bali mukomero mu kubajja mu kaduku mu bajja mu sente tigwe mukadde oyani akola mulimu kye muina sente leta sente ngatete ndo afanda agambye bali bakadde yabagira wakati yawo abanona sente bazita kati basumula omuko omu sente bazirese abakwata disorderly ninga yeno Uganda omusayi kwe gwayika yekola bino kawungezi batambula balina gye bavaawo byaliwo obasanga batambula ng'oyo bakwata mu ggwanga ddala erimu emirembe omuntu bw'atambula ekiro musango atali kafyo era bangi basula ku poliisi ekyo nno okukiraba ekyo nze nga ndi innocent victim bwenti bantadde omwe ennaku ziwera nenkubirawo nno omwannyinaze mwebaza sister wange sise antise tumuyita sijja kwogera ddala nemukubira essimu nalatinga system yonna ne state house nekiyingiramu Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Nibasindika CID kuba ku gundi kodi Kampala yennyini timugende mu omwana waffe bamukwatiddeeyo kiki ekigudde nga sikolanga na ku statement kuba ku Sunday we nayingira bampita simanyi bani osi biki ebyo nga noli osi investigation ku gundi yonna ya Old Kampala Police avudde ku Old Kampala awo nga nkola statement bangamba olina abakweyimirira kuntano kati nze okuva kwolwo ekyantuukako ekyo n'okwanya biri ebyemabega byonna n'okulowooza nti Uganda eribeera etya tewayita bbanga nga nnumba American Embassy kubanga nayinayo katobo kange already nga nnumba American Embassy nga waliwo program gye nayingiramu nga mbasaba visa nga bagimpa 2004 nga mba kono nga ngenda era nkuwangaala eyo mpanga omanyi wogenda ebulaayi eyo naba wano wa director nsiba mataayi n'ebiddako awo eri nsi mpya ngenze naye ate nno ekirala oba ova mu bantu booti abakuwadde obwesigwa okola emirimu mukadde wange honorable minister yampa ku sente nenziba essomero ku ttaka lya famire yampa obukakamivu training okukola okuweereza obusomesa obwo ndiyo akulira staff yonna ne meeting teziggwa n'ebiddako awo ng'ate ekintu nno ngenda okukivaamu olw'ebyange byennyini oba trauma kiyite ki ebizize by'enfubutuula byenda by'e Uganda wano n'essuubi oba erikendedde
nga njolekera Bulaayi eyo nga tesasiibula kubanga nyinza okutuuka embeera negaana nendikola kadda nnyuma naye nga bakimanye ekyekomera luli luli ndirabika wano ndibagamba nti nali ndi mu kolokooni nga biganye eri era we nagenda kwamala kuyita myezi 6 nga maze onguze n'emmotoka biteredde nkola nenkuba essimu edi buliwa yandi eno kati nga nkola mirimu gyange nga nzira mu masomero nga nsoma osoma munange Bulaayi eyo kosoma teri kyokwatako nga tokisomye naye ate buli wosoma neweeyongerayo ne ssente zebakusasula nga zeeyongera yes omanyi waliwo nabasoma nasoma masters the same job eri kyanjawulo kyawukanamukko yes nze nasooka kusoma omulimu gwako wenava wano nafuna training kukola n'abantu abali disabled abalina obulemu era nabakolamu okuva mu June paka mu August sama kwa programu eyo yantwala New Hampshire yawo Kampala ginasanga emikwano n'abaana okuva from all over the world naye nga pulani yange eriya okwebuliriza nti oyagala okutereera wano mu America ogenda Boston, Massachusetts state etuli wammanga wali era nasanga muganda wange Robert Muwomya wano nemugamba naye tugenda mu America naye siina gwe mmanyiiyo nangamba mama gyali kakati walina gwomanyi abaliyo omanyi waliyo abaliyo nga gwomanyi naye ate ali wala ate naye alina abamufuga ogenda walala naye ali walala ate ali wansi w'abamu agamba omukubira gakansoke neebuuze ku bakama bange si ebosi ate naati ne feedback alinta John time weeyi amangu ago era nze nga maama wange oyo mama Great Kigondo uliya nze Kigondo ate Kigondo yafuuka maama wange wankima azaala muganda wange Robert Muwomya ne baganda bange abalala mu kyo kino nze ndi mwana wa famire nnyingiko n'olwekyo okiraba ndowooza famire zenzipiseemu olw'okubanga okula ate n'owetwaze n'okuzya mu bantu nga kikulu kiraba ekintu ekyo kati naawe okusoma nkumaze ate nsituse ngenze nvudde kuno kutuuka eyo olina okubuuza nti oba oyagala okuwangaalawo n'okulya ku byengedde osoma ki osoma busawo obusawo ono omanyi wano Uganda waliwo obuzibu nti ogamba obusawo babalowooza dokita oba ki oba ki era kyembadde nda okubuuza nti kubanga mpulira bangi abagenda mu America eyo kati tulina wano Desire Luzinda twawulira asoma busawo oba yamala Shakira ono muyimbi naye bwe yatuuka eyo naye musawo so fe wano okusoma obusawo oteekwa okuba nga HSC oba HSC wakola sciences ng'ate nowaziyita bulungi ku senior 4 bana bagenda ku Nancy era oteekwa okuba nga wakola science noziyita bulungi nolaba wano buli ava n'agenda neyakola head wakugamba nsoma busawo kikyuka bitya bikyuka bwe biti nti ziri ensi zakulaakulana dda buli muntu ali able-bodied person n'obwongo nga bukola bakusomesa si kulemesa wala kukibuuza ki kyosazeewo ofuuke okiraba ekintu ekyo kaakati ffe naffe twegulira erinnya nga bannayuganda obusawo omanyi we busookera waawano kuyamba muntu kubeera muyonjo nakufuna kyakulya ng'eddagala terinayingiramu kati ekintu sanitation and nourishment or nutrition ebintu ebyo bikolebwako omuntu yenna kati bakusomesa busomesa nti temperature gy'omuweeresa okulya oba nti obuyonjo bwe ono sikini ogiteekako kino omwambaza bwoti omuntu atasobola kwekyusa omukyusa bwoti oba omulongoosa toteekamu sabbuuni ku maaso otandika ku bwoti n'obuyonjo buno gwe naawe amulabirira nti olina okunaaba engalo bwoti ne mu mitendera egiri scientific obutatambuza ndwadde ezo kugamba obusawo obwo obutandikira awo ate buli mu ranks n'amannya ge babuyita wali okusinzira ku certifications z'omu America nti waliwo kyebisookerako ddala bakita home health aid nti oli ali wakaawe womuyambire okuwangaala okubanga muyonjo era nga n'appointments abasobola azigendako alya kamere n'ebiddako awo kuba n'ovuga ne mu motoka then nekuddako rank eddako PCA o CNA
certified nursing assistant oba PCA patient care assistant nti waliwo abasawo abajjanjawa ku floor naye ate gwe oyamba omulwadde ono okubeera nga muyonjo era n'okumuggyako vitals ez'olutenteze ezo n'okulaba nti asenyezza n'ebigenderako awo n'okubanga ebintu ebimu ebyokumukumu ebyo obikola abasawo bakuba concentrating bitandikibwako kati newaddako rank eddako awo bayita LPN licensed practicing nurses. Yeah, scope of practice yaabwe nawe ekoma tebasobola kuassessinga mulwadde tebasobola kubika afudde tebakkirizibwa tebakirizibwa kubikola ebyo tebakkirizibwa na kusayininga nti omuntu bamujje wano bamutwale wali kati ne waddako rank endala bayita registered nurse RN oyo bino bye batasobola kukola byonna abeera asobola obikola era nga nyo akubika afudde oba okwasesinga n'okusomesa wali tebakkirizibwa bikola scope of practice kati awo ova ate n'otuuka ku rank endala okirabe kyebayita nursing practitioner NP kati bino biyinza okubeera mu field ez'enjawulo oyinza okutuza oba cardiac bya mitima oba general practice oba med-surg bulwadde bw'emibiri ebyenjawulo oba psychiatry bwongo byonna bino byapplyinga byenjogeddeko kati is a question of choice oba kubaera n'abaana nze kulanka gye ndiko ya RN registered nurse yewe mba kugenda mu in the same field ngenda ku doctorate level ya NP mu psychiatry kwa yo jingenda mu bya doctorate je nkolako kati yewe naye nga ndi RN registered nurse kakati wano Oluganda wogamba nti ndi musawo oba ogamba doctor amangu awo butereevu doctor sebo tova Uganda n'ogenda ofuuka doctor bwotyo no ddala fe ababiyingiramu obukulu kubanga mulimu residence okukola medicine obeera kitwala oba myaka 7 something like that bino bitwanguira okulaba nti ate obulamu obugiyingiddemu ate eno bw'okola ate eno bw'osoma okyaba ekintu ekyo kati no amazima geego kati nze ate nolaba muno okuba nali musomesa era ndi musomesa nina mind of a teacher kaligamba institutions zinjagala mu ngeri eyo nti kiba kyakusomesa ate nsomesa n'abalala abatali balwadde okitaba ekintu ekyo kati gwe ebyo byolikeeyo byendikeeyo then owamagezi ki bano abaagala okubanga infact abantu bonna baagala okujja mu America naye era yensi esinga okubeera enzibu okujjamu so njagala magezi bowa naddala bana Uganda baagala okubanga bajja eyo oba baagala ogenda mu nsi yonna kubanga bangi nkakati kyenyinza anti era nti omujjuzo gw'abantu abatalina mirimu gulumireeta obulumi gumalamu n'essuubi okyao ekintu ekyo si kugamba nti Uganda nsimbi naturally naye the human factor just the human space human factor and dynamics kyekireeta ojjukira byenayogera luli n'ebira byenkyayogere kuba byolwo ebiri constant ti amawanga gano galemalawo opportunities oba ate gayongera opportunities ku some sections of people okay kati coupled with the education system ate bakadde wange gyebasobodde okukyusa era bagikyusa ebeere ng'eri market oriented nti skills ekyezeetagisa katuzisomese kugamba eyo need ebeere kubanga eri gwe okusoma muba mukyasoma wali nga bali recruiters already bajja mu class babagamba emirimu tulina wekyo wekiri eyo no embeera ey'okwesiima etali wano kati amagezi siyinza kugamba muntu nti aleme kutambula kugenda kubanga eno ensi Katonda gye yatuwa yegituwanga waka ffenna home where we should thrive and can thrive tufuuke eki kye tulina okufuuka ensi yonna kati okuva ewaka n'ogendako ewalala wawayinza okuwa emirembe oba obusobozi okweyambukako socio-economically it's legitimate si kibi era mu kyekyo si kulya mu nsi olukwe oba nawe kweryamu olukuba ne famire yo bwensuubira bwe ntyo ekizibu kiri nti abamu bigaana era mu kugaana okwejjusa we kubeera okwo naye ate bulimu wabeerawo ebigaana kituufu ne Uganda bigaana nze ku lwange Uganda tebyagaana
ate ne America tebyagaana nasalawo obusazi olw'embeera zange ze nalaba okay era mu kyo kino nze siyinza mugamba muntu ndi na America togenda oba Bulaaya togenda opportunity oba gifunye gikozi ddala ng'oli muvubuka omukadde oyo I may have some reservations kubanga speed eri ne culture kuyiga ennimi kubanga wano twogera oluzungu naye mu America oyinza n'okukaaba amaziga ng'owulira tebakulaba olwo n'oluzungu lwetwogera luzungu omuntu okwogera omugambe ekigambo sorry anakuva nako owulira ng'ofuusa talina mugaso ku nsi yeyogeranga tabitegeera olinga okwono gwe bayita oba okukola kutya language barrier oyogera musanva nasale kusoma njogera soma luzungu oba ne university njimaze ddala njogera oluzungu oli ali muddutega kikuleeta ne depression kankubuli so munsi mu mbeera eyo nti yenna agende Bulaayi agende era oku-explore yourself kuba obulamu bwaffe naye ng'oli ready okuddamu okusoma ne bw'ogenda na diguli ezitowa okwenkana zaabu bagikubamu ebituli oba osigamu ebituli bagikubamu lens ne bagamba nti you have to go back to school to cap up with the standard za wano bakuwe license to practice yes nze practice license yange ye RN ngirenewinga every 2 years kitegeeza olina okubeera mu practice ng'okola without any blemish tolinako bizibu nti wajjanjaba omulwadde notamu standards not deviatingako era baba supervising accordingly kubanga gundi ekola ku licensure ekolokatagana ne police ate nno n'ekyo toyinza kubanga olina ebizibu n'amateeka mu ggwanga era ne bakuwa license eyo domestically ne mu makaago n'omukyala wo n'abaana bo n'abannebwa n'abaddakawo singa wabeerawo ekireeseemu nti amateeka g'ensi n'obugunjufu obityobodde bagikujjako mangu license eyo ekulokola license gye bakuwadde okukola era njagala kubuuza n'alitunze ekibanja kyange mukyalo eyo nga njagala genda bweru eyo Bulaaya wobanga ogenda obutunda kabooda kange kwabamu batunda eriyo abatandisewo bu bizinesi atunda ka bizinesi ke kakati ngenda ku advice weti nti singa naye kugenda wa Bulaaya kijoyogerako kati nze America kyenyimanyi ndi singa obeera ofunye visa okugenda mu America nga visa eyo gy'ofunye egenda kusobozesa okukola oba tosobodde kukola ng'okoze strategy nti ogenda kukola emitendera bakunyonyo ogenda kufuna ebikola era okola ofuna akasente byolina ne bw'otunda no problem mu America yes naye nga visa ogifunye manyi lwaki nkubuuza bwe nti abasinga batunda tebanafuna visa taata oyo big mistake kuba ababagamba ngenda kufunira visa be babagamba sooka otunde so passport amaze ogifuna kati alina okufuna kyatunda abeere nga afuna visa apana ekyo kyokugubadde oyo yakikola yakikola ye aba yeetaaga okujjanjaba kubanga kankubuulire bakiringanga omanyi eddalo lwali tubatonga bagamba okomye ku munaabo kasawuliranga nti waliyo okgenda ku mukolo gundi n'onaaba noyesiiga ebizigo oba kati tonnanaaba maama nange naabe ebintu ebyo naye waliwo ate okunaaba ahead of time nga tonnabuuza maama oli kubanga maama oli alina okugamba naaba tugende naye tonnaaba kubuuza maama oba naabe tugende nonaaba kati maama agenda okugenda omugamba maama nanabazedde okuna tolina gyogenda eri tebalina provision for kids n'ebiddako awo oba gwakoze omusango siyinza kutwala wantu wonna nga maama baffe bakoza discipline eyo opportunities kati nga no bakuyeya okomye ku munaabo munanda wange nze nakimanya kyokusaba visa ne batagiwa muntu ekintu ekyo kiruma era kirwaza abalindabyeko nga babamye visa era bayita mu grieving process awo mbeekweka ne mu kibuga muno ne bavaamu nga wuliranga tawulikiriza nti kibaddewo ddala ddala osaba ekintu ekyo kale naawe
embeera bweti bwerinza awo wempangalira Katonda yanyamba ne bakadde wange wano benina nenfuna omukyala nempasa ndi family man abaana Katonda abampadde bazzukulu ba Sebina gwenkyanoonya okuziika kati naawo bwente bwempangala mu nsi y'omukama wano so oli mutuuze kati olina dual citizenship ekintu ekyo nkikuumanga kyamu olw'ensonga eyange nekusike kubanga kiri cuts both ways kina emigaso negitali migaso okukyanjuluza nkyanjuluza kiteeso ekyeteagisa okwanjuluza naye nga wemba nzija wano nsaba visa kyo kiba kirina kikutegeeza balekereyo akagambo tubasiba eno Uganda gyentuddemu makula ddala ng'okozeemu oyinamu eyinza okufuukira ekizibu kyennyini ekkomera oba amagombe nga tolina kyolina wano kubanga ensi eno eri mu lugendo etambula egenda gye tutalituuka ffe abamu kati buli omu waali eyeekemba yeebale mwana mulenzi oba mwana muwala alowooza nti ensi yakunyumirwa bunyumirwa ojagenda otuuke wootuuka wejjuse era n'ensi eno ogikyawe okukola kwetaagisa okukola ate ng'okolagana n'abantu abo balimu ebika waliwo abatusingako abakulu abagulumivu abantu abo mubawe ekitiibwa Katonda yabatuwa muffe n'abatobeka nga kusalawo kwe era yisa amaaso mu bantu abalina byebakolera ensi eno n'abagikoledde Katonda basitudde bw'ati omuntu oyo abanyiza ndowooza ne Katonda kubanga ate gw'onootuuka wanga bandikutuusizaayo balinyiridde ako ke kagambo kange eddala eri abavubuka wano ebyokuyisaamu eggaali buli gwe musanze n'omutanda ne mugattako okwo omutanda okubeera omutanda Katonda yakisalawo teri muntu akisalawo kubanga alwanyisa Katonda ate olwanyisa Katonda oli meggaddi ayinza okujjako nno feva yonna gye yali akutegekedde wano kati ebintu ebyo ebitone ebyo bimulabanga ebitone ebyo mwababogoza abavumi era abatyoboola mu nsi eno Uganda eno amakula ga Africa muba mugikkakkanya mugiwa erinnya ebbi ate okumuotya omuliro ku nnyumba mwowangaalira lumi gwadda lumisana kituufu ebyange byebyo mbaagaliza Katonda omulungi abakuume entoto z'ensaze ennyonnyodde zetuyiseeyo nze kubadde kuyiga si kunyiga kuba kunyigiriza oba nti mbere nga nine kyebagambe konda efubitizi ku muntu buli muntu yenna aliko Katonda ayinza okumutuusa ku kyeyali abatafuna bintu wano ebeera gajjalira nebalowooza nti nno bo babadiva abawala oba nti basileya abasajja abavubuka nti oba sile queen diva simanyi silaka balina ebigambo wano ebyogera byabutaliimu bannange ebyo bijja kubaleka wano ngaokaddiwe otuuka omukadde awunyirira abantu nga tewakola kintu kyakubeza mu bukadde bwobunyumirwe ddala Katonda waba akuwangazizza mwegendereze bodaboda n'ebyentambula wano bitta abantu wabula ate era n'ebya security mubikwate bulungi kubanga wano Uganda weeri wano weetudde wano ensi erimu emirembe ebyo byokwerinda awalala nno munnange kwe bafuma era muwangaale wano mukole ebyensonga abagenzi ebweru n'abajja ebweru nga tuzze Uganda nga tugizimba nnyaffe omukama ffenna atubeere nsiibudde wewa tweyanziza ye mwami Diva ndowooza omuwulidde emboozi ogiwulidde okutwaliza wamu alina amatu wulira gamba ageze ekiseera ekirungi sebo nkweyanziza kale muganda buli lwoyitangako e Uganda yes ngojjanga tutuula kale ng'otuwa ku mboozi lwaki nedda so atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi amina njagala okujjukiza bakadde baffe ba Gipol Curtain Road Fixers bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka bakafulu mu kigambo kya curtains bagamba nti oyagala okuteeka curtains mu nnyumbayo nyumba ya kikaaki ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero eyinza okuba ofiisi wayinza okuba ewaka woosula bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nnyumba yo bakadde baffe bano bagezeseddwa era ekintu bakiruddemu so weewala ebicupuli bagenda okuwa curtain egenda okusiwukira mu wiiki
bagenda okuwa curtain egenda okusiwukira mu mwezi. Paul Curtain Road Fixers bagamba nti bobo obatuukirira ne mukolagana ebyo tojja kubanga obiraba. So bakubireko kasimu bali ku note 755 emu 665. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.